nawe mbaddawo ku Papazi band Shakira najja ne mubikira nga ekyewunyisa nga ennyimba zazimanyi naye nga tamanyi muntu ng'omuntu tamumanyi kyekiri kye mbadde egamba naye ng'oli balasinga okumanya mwasi mutya muli mutya kasubitambulira bulungi nnyo oli Kachumbali TV mbeere tuleese wano si ya ssanyu waawo ne munnaku tusekamu Uganda okaaba bw'oseka kitalo nnyo kitalo ddala eky'omukulu Master Parrot avudde mu bulamu bw'ensi lunaku olwajjo ssaawa zabadde nga 2 n'ekitundu ez'ekiro era kigambibwa okuba nti yafiiridde ku Northern Bypass ku kkubo eriva ebusaabala emasanafu okudda ebusiga wakati awo yakooneddwa ate emmotoka kigambibwa okuba nno ku mmotoka piki gye badde avuga yabadde aweeseeko maama w'abaana naye bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala abadde ku piki kuba mbadde amulira gonna gategedde byafunye accident mbadde manyi nti abamba nti abadde asala kkubo abadde avuga piki ntuusewo ku siini era n'abeerabiddeko n'agaabwe omwami n'atubuulira nti abadde ava masanafu ng'avuga piki ne mukyala we omukyala nti omwami atugambye yetafunye buzibu nnyo naye atwaliddwa mu ddwaliro omwami abadde ku booda bwe babadde bava eri bwe bati emasanafu so embeera bwetyo bweri gye tugenda okwogerako obudde buno Mr. Arnold ogamba otya ndikiriya muganda wange kyekiriwo asooka otubuuliremukko katono nnyo ku mwami ono Master Parrot abantu bamutegeere bulungi Master Parrot ono abatamumanyi ab'omulembe guno bayinza obutamutegeera nnyo nti bagenza okutegeera ng'ate ye music alinga eyakkakkanamuko amannya g'amatuufu abadde David Sifaayo ye Sifaayo David Sifaayo ge gabadde amannya g'amatuufu alina okuba nga abamuganda Sifaayo kyeyakalinnya lya lugero naye nga erya Master Parrot libadde singa okuwulirwa ennyo naye amazima gali nti ab'omulembe guno tebajja mutegeera naye omulembe guno pozinga olitagobera music anti kyangu nnyo okumanya oluyimba lw'omuntu ng'oluwulira naye n'otafaayo kubuuliza ani yakola ki yaluyimba mulembe guno munafu nnyo mu kunoonyereza n'okumanya details ye waawulira ekidongo bagenda na kidongo senga tubadde mulembe guno nga badde mulembe guno twandigambye nti omusajja yali akuba sajja ye abadde n'ennyimba ze nga ziggundira ddala shata ng'era mu ndongo neddala zino endongo z'omu byalo bwe batateekamu muliro ogamba oba ani yaleese ebyuma abadde n'ennyimba nnyingi naye oluyimba lusinga okunyuma nolusinga okutambula ennyo olwa maama w'abaana era nze mbadde wali nawe mbadde awo ku Papazi band Shakira najja ne mubikira nga ekyewunyisa nga ennyimba zazimanyi naye nga tamanyi muntu ng'omuntu tamumanyi kyekiri kye mbadde egamba naye ng'oli balasinga okumanya olwa maama w'abaana weebale Shakira nga tamanyi muntu simanyi oba kuba ku aba teyakiwa nnyo budde kati nga wagambye nti ab'omulembe guno Shakira si waguno si waguno nti yabeera nnyo mu Uganda oba teyabeera nnyo mu music nakutegeeza kumanya oba yadde yeebuzaabuzaamu ng'omuntu kati Kachumbali oli wano oli abatakumanyi naye ng'ate waakawo bamulaba ku kitimba eri omuntu amanyi erinnya lyo ndi Kachumbali nga tamanyi face oli amanyi face yo nga tamanyi Kachumbali sikisoboka so mu mbeera eyo byonna buli kimu kibadde kisoboka omuntu asobola okuba nga akumanyi naye nga tamanyi mirimu gy'okola Kachumbali olina abantu abajja wano Kachumbali TV naye nga waakawo bamulaba naye nga tebakigenderanga nti gwakola ki nti gwakola waako so kye kibadde ku Master Parrot ate kyewunyisa abantu boogera oluyimba lumu lwa maama w'abaana naye abadde n'ennyimba nnyingi ate ezikuba abadde n'ennyimba nga Nancha olumanyi lugenda lutya mwana muwalondaaza nawulira oyagala kamiliyoni Jose kamiliyoni ayina miliyoni olya amayinja ate omatira Bobi Wine bakulabe ne Bobi Wine akugulire ziwayini ennyimba zibadde nnyingi abadde n'ekikompola nkyagala kikirikika baana mudansi banyenya watokoona dondo manyi ennyimba ze nasinga okuwenya obudde olwa ssente
olumanyi njagala ganjagala sente zeetaaga wadde zikyaganye naawe oyagala gundi oyagala sente abadde n'ennyimba naye nga abantu basinga tebakiwabudde kunoonyereza ani oyo alina oluyimba lwe yayimba ne Chameleone bambi oli kawala kato kiganye oli kawala kato oluyimba luyimba ne Chameleone era ndowooza Chameleone yaluproducinga oluyimba olwo yava mu Firebase n'adda ewa Chameleone yasookerako zi mu Firebase namanyira mu Firebase era naye bwe babadde amwogerako akukyala agambye omusajja mwetowaze nnyo alihamba ata be bamu ku batandika Firebase nga baana bato Master Parrot omuziki abadde aguyina ebyaddala bwe tugamba okwogera ku ndongo ya Master Parrot tosobola kugijjamu Firebase tosobola kugijjamu Leon Island abadde n'oluyimba muliro ndoza oluyimba olwo yasombayo kuba hit kuba eyo hit yabikka bagita kabuna mawanga bagita kabuna mawanga muliro katubaale ng'ate buli kyeyayimbako kiri on point kituufu emmere gye tulyambuuza mama road agifumba muliro abakazi basibiriza ebiri batenda saloni abo abasajja bayita sitayiro y'okuyimba nga ebigambo bifaanagana ebisembe ekintu rhyming nti ogamba nti ekintu kigenda oyimba kisomyeyo ng'eba kale abasajja be baleeta sitayiro eyo yali akuba Parrot abadde akuba ebyaddala naye nze ekisinza okunnuma mu kufa kwa Parrot nti abantu asinga twali twamwerabira naddala abantu nga because of recent yakoze interview ne Shalom babadde n'entambi ne Shalom ndoza interview bane kusanyuka yakolako interview naye tulina abayimbi bangi abalinga Master Parrot oyo wombadde omulaba ng'abayimbi baali bookya nga bakyali balamu naye nga tetubawabudde nga tulinze bafe oba essaawa eno okulayira ennyimba za Master Parrot zikuba everywhere scrolling ku TikTok ziri ku for you naye ekintu ekyo kivako ki nti omuntu bw'okuba hit naddala mu sayidi eyaffe sayidi eno mu entertainment bakwagala nnyo wanno ng'oli mu limelight eyo limelight ne beerabira ate bano abazzeewo kiva ku kyokuba nga tebawa respect bano ate nga nammwe ababaddewo temwawadde respect ne mwerabirwa si kaliro kiva ku ki omanyako katooki buli akakwata amulisa pati amulisa walaga tawaamuwe mabega kugamba waayo musizeeko olaba asigala agenda tawaamuwe mabega naye bw'akoma kati onajja ajja agamba wandisi nagenda bugenzi ako katooki kaawo naye olumu tekaba kaliro mu basajja ab'edda abo ng'oggyeko bano abasajja abaali rap mu music industry bano abasatu waliwo abasajja bo nga tebajja kulwanira ndongo Parrot alina interview alina ndowooza yeyantambi eyo ne Shalom alina ebika by'abantu basatu bye yannyonnyola naye ye ne yeteeka mu kiti sijjukira bulungi bwe yakiyita naye yannyonnyola abantu basatu yannyonnyola abantu nga ye nekiba kyetaagisa kutta ku lwa ssente n'erinnya akutta ne wabaawo bali nga ye bwe kiba nga kigenda mu kyakutta muntu olwa ssente akivaako n'akyerekereza n'akola ebirala ye abadde mu kiti ekyo n'agamba omuntu ow'okusatu be bano basifaayo nga bakugamba yono ye musika wa gundi wa BMK naye ng'ali mu sapatu ne ku booda atambulirako nga ye teyeefiirayo kati ye Parrot abadde agamba nti abadde mu kika ky'abantu b'ogamba nti ababa nga birimu okutta nfune ssente sigenda kutta muntu kola ki kufuna ssente so abaddewo naye nga omulembe agulese guyitewo nga tagulwanidde naye mbadde gamba nti tulina abantu we batera mu music industry nga tetubafuddeeko ngenda kuwa ekyokulabirako ky'omusajja Sweet Kid esaano tusobola okubuuza abantu nti Sweet Kid aliwa oyo omusajja yakuba zimama Brenda yakuba ennyimba nnyingi mwali mu ggwanga ku bbaala ye banga ebbaala yagitunda amanyi otambulamu n'agenda e Bulaaya nadda naye nga yakuba ennyimba ze yakuba hit y'omu ku bayimbi abalina zikola boozi ezimalayo abalungi mu ggwanga Uganda
kuba abayimbi abakyala oyinza kwogera abayimbi bakyala not mentioning Juliana. Yes. Ayina naye hit. Ayina hit ne Bebe Cool. Aye yafuna hit ne Bebe Cool. Ni bazina. Mu mulembe gwe buli muyimbi ayagala nnyo kukolako collabo naye. Bayina ne Irene. I think yakuba ne collabo ne Irene. So omusajja oyo mwali naye kizibu osanga abantu nga bamufunye omujjako interview okwogerako naye. Those are the people. Manya mu Uganda. Wabadde mu music industry n'ogaggawala n'okola assets n'ozifuna muna ebintu ebyogamba ozimbeyo obuyumba oyo musajja alina amasomero ye nawulira alinamu ku ssente alina amasomero saalinamu ku ssente alina ssente ezaddala alina ssente nti ebiseera bisinga lwembeera gyolaba n'ogamba kati nze ate nnywane noono kati music Uganda yayonooneka ge mazima omuntu ayinza oyimba akacupa n'ayimba akacupa oluyimba ne luggwako ng'omuntu ayimba kacupa abasajja bayimba otuufumula wootuuka kacumbaali ng'olaba naye nkole biifu noono ng'abaana boovuganya mu music olaba mbutuufu n'ogamba kasooka embeere ku Holland ndabe ekigenda mu maaso wala nga tewali kigatta naye Federation bwe yajja abayimbi abo yabagezaako bakuŋŋaanya era nga Parrot tava ku Federation yawo erina kyeyagatta ku ndongo Federation mu kulabako Federation eyinza okuba erina kyeyagatta ku ndongo nti yagezaako nnyo okuziikuula abayimbi be tulowooza nti baali babuliddeyo naye ate teyakipushinga nnyo kulaba okugeza omuyimbi Rocky Giant tava ku Federation naye ndowooza president w'abayimbi naye kyatuuka ekiseera ne kimusukkako ku Rocky Giant ye kyatuuka ne kimusukkako naye kati abayimbi nga Master Parrot wajja ku Federation ng'olaba essuubi likyaliwo ne talent ekyalimu nze ndowooza omuntu ng'oyo olina omufiirako okulaba ng'akola atya tugenda kugamba nti omulembe gwe tulimu sipiidi nnyingi Master Parrot yadde takaddiye nnyo kugobagana na mulembe guno just abadde yeetaagayo omuntu amuwandiikira ne producer omulungi abadde akyasobola okompitinga n'omulembe guno naye nze anti okuwandiika osobola nga oli muwandiisi naye noti zituuka ne ziggwayo nga weetaaga omulembe guno gukuwandiikire nti omwana waba ayimba kacupa ng'olaba kekagenda okuyisaawo funayo naawe akuwandiikira akasaanikira oyitaawo akacupa kafuna yakyuka nnyo nina bwe nali nawalukagawamabegakaawo nze nenye nemubuuza nemugawo oyo muyimbi wakadonkamu mizi oli kutamanyi wakadonkamu akagitawo atululululu takyaliwo nemugamba music wakadonkamu yakyuka yampa ansa naŋŋamba olaba mulekwa okimanyi ojja mu bbaala n'otuula booti okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 10 nga tebakuye luyimbalo n'agenda mu studio n'akyusa version n'ebeera ng'egenda kukuba efiitinge mu mulembe kyenkugambye kale abatasobola kukola ekyo kintu nti tukole biifu nakino nekino bakivaamu because abamu bakivaamu nga bafunyemu kasente abamu bakivaamu nga tebalina kiddako abamu bakivaamu nga sente tewali naye nga toyinza kwogera kuba ekintu kyekifula omuntu legend mu kintu ekifula omuntu legend I think kubeera nti no alina omukululo legend ndooza kwe kulaga omukululo mu mulembe gwo nti abantu bwe boogera ku mulekwa ng'ensi esobola okumanya nti mulekwa yaliwumba MC tosobola kwogera ba MC nga mukyogedde ku mulekwa ogera legend ate ng'olina ne booleese olina booleese ba MC bangi bakuba nti kati oyina ke MC kano eno ndabye kawo katembeeta bulungi nnyo kana akakola ekivulu ku Supremacy MC Scorpion anti kati bwe MC buno kati tuvudde tudde ku bwe MC tukyaliyo anti bonna kuba kati bajja kugamba Master Parrot abadde legend abadde ki anti kati abadde nkubuuza kyekifula omuntu legend okuleka omukululo n'abasika okuleka omukululo kimanyi wali asobola okuleka omukululo nga si legend nze nga bekifula omuntu legend according to my understanding ebbanga lyomala nga oli mu kintu ekyo ofuna experience osobola okubona experience mu kintu kino kyokola Kacumbaali nokimalamu emyaka 10
awo oba ofuuse omuntu expert oba omuntu alina experience bw'okola ekintu kyo n'ogenda mu myaka 2 otugisa n'ofuuka legend oba okikubye n'okinyikiza nga kinyikidde oba legend wetwogera okuba legend kati for example netugamba tugenze mba TV ne radio presenters ojja labanga Abe Mukiibi is a legend akikubye yakikuba n'akinyikiza kati omusajja oyo abadde legend parrot yes era nze muyita legend kuba omuntu ng'akubye nnyo oluyimba ne zibeerawo ezisomoka emirembe interview ntugikoze era olwakomeka kati tugambe tulwakubiri yafudde eggulo ku Mande ku Sande yabadde kuva nuli ng'ayimba ne posta ngirina wano yabadde kuva nuli wali obulenga ng'ayimba ogakulage posta tosobola kunnemba kankulage posta kubanza ebintu bino mba mbimanyi ekyo naawe okimanyi Yes, Master Parrot. Eno sasa tumulumu okutano 226. Yes. Yabadde kuva nwe bulenga ngayimba. Wabaddeyo comedy. Buli lwa Sunday wabeerayo sheno. Ebera annual comedy Sundays. Kale baleeta ko omuyimbi featuring. Yes. Yabaddeyo ngayimba. Kitegeeza ennyimba ze n'omulembe guno abadde akyasobola okupangisibwa ne zikuba. Ate bazikuba bulungi nnyo. Naye nga ate waliwo waakakati. Bw'otuulya music gw'abadde ayimba amufunyeemu. Sinza kulimba simanyi nnyo bintu byakoze nejyabeera mbadde simanyi nnyo music gw'abadde ayimba mukulabako amufunyeemu. Nange era nja kuddamu nga mulekwa nti okusinza gye kiri nti tubadde tetumanyi nnyo gy'abeera tetujja kusalawo kugamba nti amufunyeemu naye okusinziira ku linnya ly'abadde nalyo nze ndowooza music ye yamuwa erinnya era tetusobola kwogera ku Master Parrot ng'ogamba nti Master Parrot omusindisi w'ekigaali era ogamba Master Parrot omuyimbi kitegeeza music yabadde amufunyemu in that way erinnya abadde nalyo asobola okuba nga abaddeyo n'ebyobugagga bye nga tubadde tetubimanyi oba oli awo naye era obadde omulaba mu kamera si ye muyimbi gwadde ogamba nti abadde bubi. Bw'otunuulira enfa gy'afuddemu nga mugambye legendary artist afiidde ku border. Music gw'abadde alina nga Uganda ekyalwanirira okufuna copyright abayimbi maybe gye bujjako babeere maaso bulungi olaba nga afunyeemu mu ndongo Parrot ku music we gwayimbye ebbanga eddene olekozeeko show kati nawe omanyi okukola show nogenda ku show nakikola kiyampa sigamba otegeka okukola show ng'ova wano olina gy'ogenda leka nkuwa example nze nina bakama bange 2 mu music industry era mboogera bulijjo David Lutalo ne Samesa Kisemakula kyebamukoze wakirabidde banti kati Uganda bwetu weeri olaba ng'otuno wano tamu tukola interview oyinza okufunamu omuntu agenda ogiraba oba agiraba essaawa eno n'akwotingamu akantu aka ne kati yabadde ayambadde ki gwe ekyokwambala bagambye yagambye oyambale kino nzani yangambye okwambala kino lwaki yambalire ddala ng'oli kyabadde ayagala naawe olina gwofaananyiza ennyambala sijja zisoma nze nina abantu bamanyiga ku saidi yange tebasobya nawe olina bw'olina nga tosobya abange basobera kugamba nti wano wasomeza wasobeza weewali era oyinza gamba muntu nti yambala booti oyinza gamba muntu nti lya booti kati abamuvumye bagamba ki kyebasobodde kyogamba osologa omuntu ekyokwogera kyanakyagee buno ki muve ku muyimbi wange oyo muyimbi wange ng'oli Diamond Platinumz ono Silver Platinumz ekikkirizibwa kuba tisobola kuba Diamond Platinum bbiri buli omu alina erinnya lye kati kyogamba okimanyi yayambale n'amufaanana anti era sitayiro weeri enjawulo kuba ate engoye ze zibawo engoye bakoloweza Diamond zokka ze ziriyo kati lwaki yamukopi jjuki ayimbye mu Luswayiri ate n'ayambala Oluswayiri lwa Diamond yabadde anoonya amasannyalaze nedda kyeyagadde okwambala kyekyo yadde awuli ayagala avimbe muleka avimbe kati yavimbye si kyemuliko nga si kyeriko akavimbo yakamazeeyo nze omuyimbi wange etasobya mesa Kisemakula tasobya mbadde nkunyumiza ekyemmotoka mesa Kisemakula ayina emmotoka omumanyi bulungi zisukkamu 3 4 5 amanyi okuba ne show n'alinnya boda
kimanyi okubuza tolinnyangako booda ng'emmoloka ogirese sigirina tekakumbuzabuza wano sigirina emmotoka era ninya booda ebyonjo tukola ogiraba tumuwe ekiki tovangako ku booda n'oddusaawo bigere nga booda ekulwisa ayinza okuba alesa embooda ye emmotoka ye ate kita kuzina amafuta ga bbeeyi omutwalo gulimu liteemu kati osobola okota 5,000 bwekimanya 5,000 zikujja wano ontuli makindi nezikutwala ebulenga nezikuzza ku bodaboda abayimbi baffe tebeewa value because omuyimbi otambula otya ku booda tolina elementi ate otuzizaako omuntu star abadiji abadde ayagala abadde ne mukyala we tolabangako ogobera nnyo international news w'abantu b'e Bulaaya ng'okimanya e Bulaaya MOP ba minister ati ba MOP eri wano ba MPs eri betuyita ba senate ng'atambuza ali kagaali ekituufu kati lwaki omuntu mwagala mbula okuba wakabi ebisinza okwavuwaza abayimbi baffe wano n'abantu abamu kugamba nti bakabi obanga kacumbaali nga kacumbaali oyingiza nususo kakaaga ng'olina bwolya mulekwa wenzijja kupagala sinemmere yagwe mu kitundu jukira nze nsobola okuba nga ndi ey'okumu ekitundu nga mpoza emitwalo gyange ng'ojje kwetaana otegeera kati abayimbi baffe tetugenda basalirawo kyakukola tubaleke buli muntu yeeyagale mu mbeera gy'asobodde kikyogenda okumusubwako manisa paloti tewali kyogenda musubwako tewali kuba sirina we muyita anti kati paloti oyinza obutabaako kyomusubwa ssaawa eno kubanga abadde takyali nnyo mu mataala kugamba nti bagenda sinkana ne mulekwa mu kivvulu sirina we muyita no n'ekivvulu kiri awo nabensanga mu kivvulu sirina we muyita simanyi ng'omuntu oluganda sirina kyengenda musubwako ali mundu omunoganda era bannayuganda tugenda kufa tuveewo nange nja kufa kati wenafe ojja kunsubwako ki siri muganda wo kacumbaali wemba muganda wo nenfa hati kyuka muganda wange aleka abaana kuba ne kukijja sirina nsonga lwaki mba sigenda musubwa kuba ne kukijja buli ngendayo bweti mulaba kitwale nti ekijjawo omuwafudde ku kijja kyewamu mwabasigaddewo musigala mwebuuza kati oba nyaddako kituufu kukijja kati sina we muyita sina we ngenda musubwira wonna anzira oba atakyanzijukira naye muganda waba akumanyi otegeera kati ekyewuunyisa ng'oggyeko ne mulekwa ne music industry eyinza obutamusubwa atugenda musubwa nnyo obuyimba bw'obulungi amulimba mugenda musubwa lwa nsonga akyali mu ddiiro kyogamba omugenzi Paulo Kafeero mumuziikudde olwaleero ekisubya Kafeero is a legend era wetumusubwa nnyo nti ennyimba ze tuzaagala mulimu ekintu ky'osubwa nga mbulufaganya omuntu abeeraawo ng'akiyimba kati basapolo timuyimbi bulungi neze muntu asobola nze sojja musubwa wabula akayimba ke akamama w'abaana weebale onjagadde weebale abamu tutunda bamama b'abaana naye akayimba nti kulika bebi akasemakula osobola obeera uno weba waba agenze era osobola okukola ki alina muliro tojja musubwa muliro kati muliro nze talina wanyambira muliro yafudde mukama katonda bwato bwageze muliro omuyaya agambye tafumba omuliro talina wagwagaliza kati omuliro gwe mukama katonda bwato bwasa temuseka bifunakulu katonda bwato bwasaze pala tuyo mukwano gwange tuli mu kufiirwa oseka anti ombuziza ekyokusubwa tewali emulekwa kati tolina kunyigirizibwa wundi omuntu afudde sirina we muyita n'abalala bafa no kakati nze atese bw'omusubwa ogenda musubwa muva kuze mugenda musubwa nze kati ate senga ombuuza ekibuuzo ekyo nange nja kuddamu nga mulekwa nti essaawa eno nze ngenda kugamba n'okulaba interview za Master Parrot zirabye amaze kukola ki nze ng'omuntu mbadde ndudde omulaba naye ekirungi nti ennyimba tafudde nazo ennyimba zijja sigala nga zikuba ewaka zijja sigala nga zikuba wendwagayira maama w'abaana weebali ate agenze n'oluyimba tagenze kiyinza okunnuma yinza obutamuziika kuba simanyi baziika manyi nasalawo guno omwaka n'emyaka egiddako tusisa abantu bangi sikyasobola kuziika muntu weewala
Ozika wakumpi andi kati Pilot nemenkerecha ne muziika oba biteri amanyi ye yabadde ayinza okuba nga akumanyi ye kasenga yabadde afiiriddwa kinkakatako kukola ki Ogenda okuziika. kuba mmanyi ogenda oli aba olumbe nja kugendayo nze sikyasobola kuziika byabbira mupango era Master Pilot oli mukwano gwange oba nali mbadde nkumanyi simanyi oba gwe wofiiriddwa badde okyanzijukira bemba sikuziise tonoomawo kubanga gwe mbadde nina okuziikirako ate yafudde yafudde kati bali omanyi omuntu bw'afa emizimu giba gitulaba anti obola nga amugambidde wano anti gisigala waabwe era omuzimu gwenaagunanziikirako era Master Pilot nze wondaba tondabye omanyi kisinziira sigaye musijja muziika naye ngambye bw'anaabe w'emukono omukono kumpi okuba oluguudo nalutubuza jamu mungi era jamu asobola otulemesa oluguudo lukwata nnyo teruliiko budde muleka toyagala kuziika njagala oziika lwakuba mulimu ebintu ebimu oluusi nekikutaataaganya mu mbeera yo y'obuntu kati mukono mulufu omuntu mukono Pilot mukono kumpi noba oli wamukono gwoyogedde erinnya lye bamuziika wa nze basimanyi namannya ge gombi nkugambye erinnya lya lugero anti era ogamanyi baziikibwawo simanyi gye bamuziika wabula kyemmanyi essaawa eno abadde awangalira Kiwaatule era gyali gye bagenda otwala omulago ali mu mochari amala agenda Ekiwaatule ewuwe yali yazimba Kiwaatule yeesiimye simanyi oba yali yazimba naye nga kasita ali wuwe nenyumba ya Land Road oba opangisa eba yiyo ate Land Road akubeerako amateeka yagala kimu sente ze naye nga Master Pilot musajja muyimbi mulungi kitero nnyini ddala moyo gw'omugenzi nga Katonda agulamuze kisa abantu basinga bagamba mufuti bamwogerako bibi neba nemuyiga okwogera ku bibi byabafu omuntu afa nga alina ebibi kuba nabyo ababikoze babikoze nedda omufuti bamwogera wano mu Buganda oli Muganda nze ndi Muganda naye tujja boogera kubaba n'ebibi byabwe naye sigambye bya Pilot sibimanye ebibi bye n'engeri abalina ebyabwe era kubage buli muntu agenda okuziika omuntu aba agenze kuziika abamu bagenda kusunga nakumanya kituufu kakasa afudde so Master Pilot ate naye nga byonna biri awo abayimbi beetereeze batya abayimbi abo singa balina ebibiina wano ekibiina nga kimu kisobola okuba anti kati federation tulinawo usa bagitaani uma tulinawo eno endala oba yaani ziri awo nnyingi nti singa kiri ekintu kimu nga kisobola okulondoola abayimbi abo kati ogambye abadde avuga ggaali oli enfa ye waliwo abagamba abadde asala waliwo abagamba abadde yeevuga ku piki ng'aweeseeko omuntu abadde ali ku piki naye abadde tavuga booda nze bangana amawulire abadde gwe bavuga ku booda abadde avuga ali ku piki ye naye bapiki nga tebaddeewo bagijeewo ate bangembe abadde asala kkubo so n'ekyo abantu bano obalaba abayimbi abo oyogedde Rocky Giant abeera nnyo ku federation bbanga lyemazeewo Rocky Giant oyo singa abayimbi balina ekibiina oba organization ekumaakuma abayimbi abo ebiseera ebisinga abayimbi babeera depressed okitegeera ekyo ekintu mukubeera depressed bambi fe ate abali eno kyowandibaddewo ekibiina tuba kibayamba nekitandika bandika bwanisi nekibatyoboola butyoboozi okitegeera kati ono omulala ono yalokoka yaani kritika ye bamukwata bakataala okitegeera nti abayimbi baffe tubajjukira mu mbeera embi balaba omuyimbi ng'alina stage gyatuuseemu organization eyo ebeerewo evunanibwa ku bayimbi kuba abayimbi kiri nti nno balina ettaffaali tebalina ttaffaali balina amataffaali ku ggwanga Uganda okitegeera ekyo naye gavumenti tefudde ku bayimbi sijagamba kuba basinga bogamba gavumenti balowooza nti ogamba nti kibiina bafuddeko kuba yawadde ne corporate anti bagamba nti ogamba nti kibiina corporate bagireese kati corporate eyo ogiraba teutandika ogyogerako temuyimbi n'omu agenda gifunamu lwaki ati kati njogera abayimbi bataano abalina ennyimba esobola oleeta ssente mu Uganda tewaliwo abayimbi bataano bateeta nnyimba Master Pilot afudde ku TikTok kuliko luyimba ki muliro luyimba ki walumbizaaya kati ngambayo oluyimba oluliyo nga muyimbi nga newaba afudde kati corporate weeri olugendo oleeta ssente oyagala gamba abayimbi be Uganda betulina tewaliwo ayina luyimba sobola leeta ssente mwebali ntebawera abiri corporate tulongezze
kale basewo ne banyabo mulekwa ku kyamulekwa kyennyini kyayogedde okugamba nti abayimbi tubafeeko nga stage tezinnasukka nnyo wezibadde. Tulina omuyimbi omulala Federation Eddie Kenzo, njagala okutegeeza nti omuyimbi Jamie Culture akyalina ennyimba zaffe. That is senga mumukwate essaawa eno bwali ne mumuwa ekyetaagisa ne mumujjanjaba bulungi Jamie Culture abamulina bamukolamu ssente naye no ekyo nakyo kikyamu. Mwenna abalina Jamie Culture nga mwe mumulina kumukozesa ssente naye nga mu mbeera mwali mutuufu teri stede ng'ate akyalina omutwe oguyiiya akyasobola okukolera eggwanga bambi mumute asooka akolebweko adde mu industry ng'ali okay. Naye nga nze ndowooza Eddie Kenzo ensonga y'abayimbi bano okukozesa ebiragalalagala n'okuvaako ensonga eyo wandibatuuzizza nga at least n'obagalaga nti bannaye ensonga eyo si nnungi. Ndowooza ky'oyinza okukola because nga mulekwa wagambye nti ekya copyright abantu abanaakifunamu bagenda kuba batono. Buli muyimbi tomusuubiza kufuna mu copyright kubanga n'abamu tebamanyi ng'egyakugifunamu. Naye sooka bateeremu embeera y'obulamu obulungi balage engeri y'okubeera abalamu obulungi ate bafune mu music omupya oba oli awo ne copyright. Naawe kenyini oba tonnagitegeera mufune omuntu asobola basomesa copyright. Bwe kiri ozambe nga terwali na luyimba naye ayagala copyright. Naye ng'abayimbi bonna biri awo babafeeko bambi balondoole. Olaba omusajja manyize entertainment eno Kachumbali njiruddemu si bbanga ddene osobola okubeera mu kintu emyaka ebiri n'ofuna obumanyirivu. Olwa akayimba k'abasudde bakayita abayimbi okamanyi akayimba k'abayita abayimbi oyagambira abayimbi bafune egundi emu ate si babeera babaziika babeere kimu. Era n'agamba nti senga nti tugamba nti akati gwe mukaabya kulira eastern side gw'olukagga beera mu central. Oyo omuyimbi gw'otaddeeyo yagenda okukumaakuma banne bw'obuvunaanyizibwa bwe okunoonyereza omuyimbi oli abadde ki ali mu mbeera ki kyekimutuusizaawo. Tulina abayimbi wano mu Uganda Kachumbali nga tubayita balalu naye nga si balalu nga mbeera basuseeko. For example waliwo obuzi owebeerawo mu mbeera nga anyenjoba ndi musajja wattu okuba nti yalina famire ye weeri taata waali mama waali baganda be weebali nti omuntu abeera agenda atya mu depression. Kachumba olaba oli wano osobola okuba wano nga buli wiiki oba buli mwezi oyingiza emiliyoni ey'essente n'otuuka ekiseera nga n'omuto okyasobola kugufuna nobeera depressed bukatwe bwakuvaamu n'okunywa omwenge ne bagamba Kachumbali yalaluse ne bagamba mutwale mu rihabu. Bo bamanyi kimu nti omuyimbi agende mu rihabu. Mulimu nawana abayimbi nga balina ebizibu byabwe nga balina kugenda waka batuuze ku kiggwa bajjajja babatereezi nga balina baasubya mwebali mwene mugamba nti balalu ngaani sijja boogera simumanyi Basewo ne banyabo tetujja suka kaawo ate ebipya tugenda bireeta ebivumbuddwa na nsonga lwaki biri bwe bityo.